namugamba buli muntu agenda gyakola ki tutamute n'agamba siyinza ku mama wange tata wange MP sobola okukola fundraising eyo nembayitira ku sente musobola okufuna ettaka we tulizimba namugamba why not tujja kulifuna nangamba fine nimutwale wa Mabike mu ddiiro emuyenga Mabike twamuggyeeyo ntumuteekaawo emuyenga ne Sebaana omusajja natandika omubuulira bwayinza okutuyamba Sebaana mwakola atya twamujja gye yali eyo oba mutunda netumuleetaawo emuyenga Sebaana yamuyamba n'agimuwa nga bagamba Sebaana yali mukodo nnyo nga tavaako kantu n'akamu naye nga bw'akavaako akatono akafuna kaba kaddala nga Sebaana ayinza n'okusaba mulwana we nti mpangisiza oyo mwana ng'ayogedde bigambo Sebaana nga omusaba ssente mu kampeyini enkalu tazikuwa era bwe twatambulanga mu kampeyini mu Buganda bwonna twamalayo nitugenda paka eyo lira bwe munyuka bw'ati akuzza ebbali n'akwata mu nsawo naga saagala bali balabe n'akuwa olukumi obupya busatu nali manyi omulala n'amuwa butaano nasagala oli amanyi amaliriza abawadde emitwalo egi mwenna lumu saagala munnaamanye omugamba nti nina ddiiru njagala mukono gwo saagala oli amanye kati bwogera n'akuwadde 3,000 tayagala kuzisumululira awo bano omulala ajja kuziraba nga nyingi yawaako emirimu kibi mumanyi yankolerako lumu program nga siriiwo nali wala nemugaa gyentuuliremu n'agikola bulungi nnyo nemunyumira n'amuyita n'amuwa 2,000 n'amugamba weebale nnyo naye nga ono alinyidde 4,000 navanga naye oluusi ewaka ekansanga mu maaso ga Kampala International University ng'amawulire agagula wano ku Sheero era wamawulire amulinda nga bukedde ali ku lunaana ganamala 10,000 ng'awaayo 3,000 oba 5 omusajja bwamuwa 5 n'amuddiza 2 n'amugamba nti ate ebibiri biriwa n'agamba nti ebibiri sirina kyenyi genda wali ku petrol station bajja kuwa kyenyi n'asigala ng'asoma amawulire nga mulinze bibiri mulinze siringi 2 naye nga bw'omugamba omukono nti waliwo ddiiri waliwo omusajja mugagga waffe bamuyita Charles Kyagala batandika okukola omwalo ogwo Nakivubo Channel n'akola application asapply ng'amayinja nagamba twagala credible ekomenda n'agenda wa Sebaana n'amukolera ebbaluwa n'asasula yagula kyegonze eyo gombola namba egomba naye ne wafa alinayo amataka bamusiba n'okumusiba emyezi 11 okumuggyayo nalwana nnyo nga bamugamba mubbi wa ttaka akoze atya naye nga ku fayiro bateekako talina place of abode we bamu mabeyiro babasiba 2 maama w'omu n'antuma ne muyamba ne mujjayo amuyita Kabuusu nga nenda byeyo ni Kyagaba ate Kyagaba wange nnyo egomba mumanyi nagendayo kunoonya kolayo campaign ntukola kyegonza gombola ya egombolola eyo nitukampaign nitukola nayo launch ne ya DP etuyita ne yali MP ajje ku mukolo ogwo nga agenda muvuga nnyo ono n'agaana n'atuwa emitwalo 5 kati nempandikira principal judge Nzeija omusajja bagamba yabba omusango guli beyire yabba ettaka naye buli lunaku bateekako talina place of abode naye gana amayumba nagakubana mu kaladi gali 7 naye no gali 3 gagega kalina eyo si issue na jefayiro ne bamuleeta wano era ne bamusiba baali bamubbanga bakola mu State House finally ne bamuteereka jansi ku mitwalo 2 gokka naye yagaggawala lwa mukono gwa Sebaana atukati oyo omu owokubiri njagala gwe owokubiri watwalayo ddiiru ki nze kubanga Sebaana obukodwe bwe bw'oba tofunye embeera eyo tojja kumufunamu nti ofunye weetaagira omukono gwe nze sitwalangayo ddiiru nnene naye zaali 2 emu yali ya Norema Services waliwo omuvubuka bamuyita Nuuru yasomera Nuuru mu byokuyonja okwoza enguudo okola ki n'okuyoola kasasiro we yajja ne muteeka mu b'amawulire nga tuyita mu Wujja n'alanga ebintu bino
ne mugamba nti nze ndi deputy mayor e Makingi njagala onkolera ekintu kimu okuva ku ssaawa paka ekibuye ku poliisi oluguudo twakalumala kolansi naye enguudo zino eza maramu ziyiwamu enfuufu njagala olunjoleze nkutwale wa Ssebaana n'atandika naye namutwalayo nga tannamala kutandika Ssebaana n'akibuleesinga omusajja n'ayoza oluguudo yali ajja mu loole ettaano n'atandika kujjamu kawiirubalo kamu Ssebaana n'alulonkingira awo ng'ekatwe ku poliisi n'abawaaba n'agamba agenda kutwala ayoze Kampala Road na biki naye bwe yagenda Ssebaana ng'amukkiriza batekenical officer nga baagalako ssente nnyingi ne bamulemesa ne mutwala e Mulago n'atandika okwoza Mulago wava Mulago ne mutwala ku Uganda Manufacturers Association n'agiyonja kati ennaku zino mulaba Kawempe ayola kasasiro yemu ku private company nene tumulaba okuva mu America nasanga booza enguudo ekiro era ne bamulemesa na pakalo yasalawo ne yesimbako ku bwa kansala awo n'addayo mu America kati yabivaako eyo yeddiiro gyokka naye lumumba nali ku mmeeza ye bw'ati Ssebaana Kizito omusajja n'ajja nga azze kumwebaza alina ddiiru gye yamukolera ng'amuleetedde miliyoni 4 nga ziri mu papula bwa green webiri wedda namugamba nkwadde miliyoni ezo 2 n'amubuuza ekibuuzo nti ziwera namugamba mukama wange ziizo n'akomba ku lugalo n'atandika kubala lumulumu nga neebuuza bwe ziba teziwera agenda mugamba azijjuze kati oyo ye Ssebaana nze okutandika omuwandiikira akatabo yasooka kawa Samubo owa Monitor ali nkola naye n'atakafulumya mbu jo nayogeddeko ne Samubo nagamba yakamuwa neti yamusasula nze yagamba yamusasula kati yagamba muwandiikire ne mugamba miliyoni 10 kyava nga ne Samubo yakampandiikira musanvu n'atakakola ngenda kuwa emu kitundu ngamba njakola ebirala ekyo sijja kikola ne tujja nga twogera paka lwe yali serious n'atuuka ku musanvu gwe nali njaga nentandika okukawandika naye yafa tampadde yadde 10 naawe teyakuwa ssente yafa tampadde naye yaŋŋamba twali tulina okukola chapter 12 okuva mu buto bwe abaamukuza yasomera atandika atya omulimi musiko ayingira atya mu byobufuzi nga buli kimu tukiwa topic famire ye katwaire tunatuka ku famire ne ndaba nga sabubi mu ddiiro lye twakoleranga mu ddiiro lye oba ku Sebo Green oba ku Shua House ne mugamba tosobola kuwummulamu omala okujjanjabwa nja kudda olulala kyava ngamba nti enkyo olina obudde konze ku lulwo nnina kuba namukolanga kuva ku ssaawa 10 paka ku emu we yamalanga ekyemisana nga etteeka limugamba yakiranga ku 7 limugamba kwebakamu paka ku 10 nga yeebaka essaawa 3 emisana ng'etteeka ly'abasawo kyava muganja kubeerawo enkeera n'aŋŋamba nti jangu ssaawa 2 ate nga najjanga ku ssaawa 10 ne tukola okuva ku 2 nga tunywa caayi ne tulya ffenna ekyemisana ng'akikuwa nga yes emmere yaliwo yalina galagize 2 nga tezibeeramu mmotoka zibeeramu mmere nga tagula mmere ekika kya mmere ng'akijja manzi eyo ekyalo kye yalina ekyalo kye ng'ajjayo n'amata naye ng'amata tagasuubuza yalinanga emidaala 5 mu Owino nga mulimu abakazi abakadde baggulu bajja ne bakola accountability y'amata nga oba mukozi wa swiko tonywa caayi bweru tolya mmere bweru amata ago kwafumbira abakozi emmere kwabafumbira ekintu kyeyagulanga nga mulaba galinga mawulire ebirala simanyi n'amafuta era twatambulako naye mu campaign kumpi Buganda yonna naye ng'akulaga nti wano ninawo ettaka kumpi mu district ya Buganda ng'alinamu ettaka naye nga n'erimu tamanyi we liri watuufu kuba ye omulimu gwe yawolanga yasooka okuwola kamyu ku nte ng'akuwola n'omusingira ettaka oyagala akakadde nagampa ekintu kyabukadde 5 chansi nnene nga tosobola kulinunula chansi nnene era ye yagamba tateeka sente zisinga mu banka ng'aziteeka mu ttaka ate nga zizaala kati abaalwaniranga eyo ku mataka nga bagenda okutuuka mu commissiona mu Uganda Land Commission nga kuliko Ssebaana nga bamunoonya
eryo nno siritunda nandikuguzizza liri yafa akyalwanira mataka ge kye bamwogerako ekyobugagga buno obukambwe ennyo nti yali mugagga nnyo ebimenya amateeka kituufu Museveni yakikakasa nga azze okukubagiza ng'agamba bamulwana n'abagagga abaaliwo mwenna muli bagagga ndabawo ne kwagalana kyamaani waabwe naye tewali asinga bugagga Sebaana ti obugagga bwe sirina likodi nti alina ebbanja abantu bonna ng'abagagga abalala ye nga teyeewola bw'obuwaavu obumuluma asobola okufunda ettaka lino n'agula eddala alina ebyobugagga ebyali biyimiridde byosongako nti bino Sebaana kino kyali kiki ng'oggyeko insurance mu Kampala awezaamu ebizimbe 10 nga biri Central Business District awo nga ku hoteri gibayita manya hostel bagiyita mabega hostel waliwo hostel 2 ennene awo waliwo ebizimbe 3 alina ekizimbe awo nga ku Babakuli alina ebizimbe mu Makindye Shua House nga alina Sebo Green eriwa Sebo Green eri Bukasa hoteri nene okay lumu yagikola nga ndi deputy mayor nangamba nkuwadde free accommodation ennaku 4 nze mukazi wo osulewo nga mulya nga munywa male ovayo nkubuulira ekiddako nengenda nensulayo nangamba nti njagala oginkulire mu mawulire nfune bakasitoma naye mmwe nga division ku lulwo temulina holo we mutuuza nkiiko mbawaddewo ku bwereere naye soda n'ebyokunywa mujja bigulanga oba ne kanso oba meeting free of charge engana mbigamba Kalibbala speaker wange nangamba ffe tubadde tusipangisa ku Shine Hotel Kansanga ate oyanaatuwaaki ffe okutwalayo omukozi oli mulalu oli akuwadde bwereere ate kati ogamba akuweeki Shine badde kuwaaki ate ffe tubadde tusasulayo ng'awandikira maneja wa Sebaana ku Sebo Green twotampa bukadde 2 sireeta kutandika kuleeta kanso zange deputy ngambye nga maneja ngambye Sebaana omumanyi tavaako ssente kati nze nzijjewo obukadde 2 bw'asabye nga muyita ng'agamba Sebo sijja gitwalayo nga mugamba nti kale kanso ng'etuuka ng'agiyita ku Sebo Green nga nange mu linnya lya meya ngiyita ng'agiyita ku Shine Hotel nga ngiyita ku Sebo Green ng'ayita convincinga Kiraka tumwine agenda apreside abeerewo nga agamba ne nga yeye speaker nga nze ngamba deputy agende eri muyenga ku hoteli ya ku Sebo Green nga chairman wange Kalungi ngamba lutawo nalwana oti ankuyambireko wakonze luvuemu nze nja kukola ki kati kansala waffe nga baweza kukolamu nga ndeeta sensa motion ya Kalibbala nga bagigula nga Sebaana bamugamba nti omusajja we SDP alwana DP agala gobako wa DP ndoza aleeta ba movement ani we SDP olwo nze nga Sebaana abayita bakansala nga bankubira essimu nga bali mu kanso ngamba saagala kuleeta WNRM kuba twalinako abNRM ono yali RDC ne Sendisi gundi yaŋŋamba mbalonde babeere kabineti yaffe ngamba ngenda kuleeta Mulangira Kimbugwe wa speaker ate wa DP Sebaana nga resolvinga nti mugende Kalibbala genda wetondere deputy nze nawasiraje ekifo ekyo bw'obanga wasazeewo n'ogenda eri yabadde mutuufu kunenya genda mwetondere sensa motion agijjewo bwe yajja nga nyongera kufuna mikono nga batugenda emuyenge wa hoteli ya Kirumira nga tawunikira Rufi Kijjambwa jakubiriza Kalibbala nga ajja ne Tom gundi ne lawyer wa Lukwago yeyanjula watawunikira nga nze mpanika omukono nti z'ensonga temuba lawyer lawyer nootinga ekyatamatidde zitwale mu ki nga mpisa resolution nga bamugjamu obwesige nga ngamba Kalibbala nti sigenda kukuma eggaata ennume wenoonyeza akalulu oba osobola oddeko
ffe twagala oli nga ngamba ono RDC yali ataddayo erinnya bw'olijjayo nze nakulonda sooka olizayininge wano tisikuzzaako bw'owangula ngo fuuka sipiika bw'otawangula ofusigaza kifo nga ne Kalungi waali awo nga tulonda nga Kalibala bamugjamu bamukuba bubi nnyo yagenda n'awaaba simanyi musango gye kwajjuga wabonereza ku Kalibala ku lwa Ssebaana kuba tuwadde ekifo kya bwereere ate gwogamba bw'atampa ssente waliwo ekintu ekitakola sensi ne mugamba kale enjawulo yo giteeke mu mmere n'ebirala naye ekifo kyo bakituwadde kya bwereere kati oyo Ssebaana ne Ssebaana naawe okkiriza yali musajja mukodo atasangika yali mukodo nga naye abwemanyi naye ayina omuntu kyenza mukolera kyonna n'amukwatira ku kaasho mukalu nti akakadde kaakano mu kalulu zandibadde nga kukuba bipande ogenda olyeko enjawulo naye yalina printing machine yali ya DP ku nkuluma nga gyakozesa ne bakubira n'abakandidate abalala be basobodde kyeri kumwawula kizibu okuwawula Ssebaana kyali nga kizibu okuwawula bwamubeeranga okumpi wali oyinza okugaggawala ng'omukwatira ensawo ng'oyinza okugaggawala otya omu yamukwatira ensawo bamuyita Lukwago atali Lukwago ono Elias Lukwago yatuuka ng'abasajja balaba ayagala moze akatale ka gundi kannakasero n'owino kaakati wentegeera Lukwago nfuna sitoole nga bagimpadde eyogera ku tawuni kiraaka bamwine yali tawuni kiraaka yali bamwine baana abeera ku Uganda Human Rights Commission nakuba oli yampa sitoole nga presidential gundi document nga evunaana oyo tawuni kiraaka okumma investor mu China ku ttaka awo ng'agenda ku Red Cross ng'agenda ensambya olaba container eziri awo ndabawo waliwo ettaka erimu lya Zubair Bakara lidiserera nga baliwadde mu yindi kati bwe nkuba document eyo nga njagala okufuna comment ku bamwine ne simufuna ennaku 3 nendaba Ssebaana oyo Lukwago nemuwandikira kakiiti nga batudde mu kanso nasooka kulaba tumwine nga azze okuggula wavudde mu kanso nemugamba nina komenti ntono nnyo nanga nti mukama wange atudde eri nga nzira mu komenti lindako nga mpa Ssebaana kadokimenti nga anziramu ngenda nga nkozesa nga komenti ku story yange ssaawa 11 personal assistant we gubaali bayita Mashasi Nsubuga nga nkubira oli ludda nti ndi ku monitor meya akuyita wano ku City Hall nemugamba nyinyuse naga nti abo batolina motoka tukuweereze motoka nemugamba nti nina motoka z'obuzaava muma mumpita mulimu gw'obuzaava manya gwa monitor musabe motoka nga ngamba gire gisabe nga nsabe motoka nga bantwala ku City Hall nasanga Ssebaana tawuni kiraaka n'Ensubuga nga batudde nga Ssebaana ava mu ntebe nga nkwata mu ngalo nga mbuuzaako ng'afuluma teyadda sigalamu babiri basatu Nsubuga agamba oyo Siraje Luwama wa DP ate munnamawulire mugundiivu eyawandiisa story eri gy'obadde ogamba bamwine nga mbuuzi tumwine oba bamwine ambuuza nti story eyo tetunda lwaki togivaako mugamba sinze marketing manager wa monitor bwe bampa story gyenkola ate balina obuyinza obugifulumya oba obutagifulumya nyinza okugikola paragraph 10 ne bakolako emu bonga ebyange nafayirinze story nangamba lwaki tubafunye comment konze nakusanze naye wekitiibwa afulumya mpadde comment namugamba toyinza butagifulumya konze siyinza okugyako kyenyinza okukolera mpa comment yo nteekemu kyava ngamba nti jangu enkya ne mugamba basekretary bambuuza oba nina appointment kati banambuuza ki ani oyo tawuni kiraaka nga ngamba nti onajja kuleeta Nsubuga era we nagenda yantwalayo ng'akwata ekibaasa nga mpa lipooti ya Museveni nga akuddemu empapula ezoogera ku bamwine nga ngamba ye komenti yange kati nange nalina document yemu mu bbaaga yange nga nzijuvu nga mugamba tawuni kiraaka oli covered
Report yonna nga bw'ogimpadde njirina ate erimu empapula ezitaliimu. Kyava ngamba wagiggyeewa. Nti njirina. Nemugamba sisobola kubuulira gye nzija bintu byange. Naye njirina. Ndowooza twawukane n'agamba fine. Ne ŋŋenda. Yali Monday. Ninda story ku Monday, Lwakubiri, Lwakusatu, Lwakuna, Lwakutaano. Togiraba. Ngenda nkebera ku kompyuta nga kuliko file number tekuli story bagideletinze. Naye bantumye mu kooti bampadde assignment ogenda okukola ku musango saagukolayo. Nenzirayo ekano na document nenziramu nenkuba story. Kuba yambuuza nga nfuluma nti ani news editor wo nemubuulira erinnya ndowooza n'akola search n'amukufuna story n'agisangulamu nenjiyisa ku mukono nenjiwa Onyango Kevin aliro era atuula waggulu upstairs nemugamba story nagikola Monday ne document yayo iyo sanze bagisangudde munagamba just put it there. Ku Monday yali read story. Ku Monday yali ku page 1 story kundi ku steholo nga buli muntu alina monitor amukutte mu ngalo. Ani muwandiisi? Siragiribwamu. Kakati wayitawo wiiki eddako efulumye Monday ku Lwokusatu mba ndi ku monitor. Story yali ekwata ku ki? Nti yalina omuvunaana yakotogera investor n'amuggyako ettaka. Sebeni yali amuwadde mpulira omuntu ankubira essimu. Wayise wiiki? Wayise nnaku 3 yafuluma Monday ku Lwokusatu omuntu n'ankubira. Naga Siragiribwamu wangi nze NASA. Nemugamba NASA yangamba NASA basajja balaba. Yangamba nze Hassan basajja balaba. Nemugamba honorable olyote nanga nti go confusing ne NASA. NASA MP nze NASA wa Maliba. Konze gye ndi sikumanyi naye manyi Muganda okuba nali nakolako report ya demonstrate gundi law. Banonda Kasene mu parliament akole paper erwanira abasiraamu oteeke eyo butalikola ki nempandikira aba Uganda Law Society nti na idea esinga ku yakaseenene ngamba kola gundi ogituwe copy natwatuuka eri mu impiri y'entebe ne bakozesa yange era ne bansasula yali ne Kasene ne bamusasula kati awo endabira NASA twagendanga okusaala ffenna nafuuka mukwano gwange waliwo emisango egyabanga ku basajja balabanga situukira abasajja balaba ndaba NASA nampa comment ku lwoli nga NASA simumanyi kati NASA ngamba oli luddawa Hassan akugamba koze ndi ku monitor nangamba fuluma wabweru awo waliwo omusajja mumpi bamuyita Ibrahim akoleete wano ali mu motoka myufu ngenda okugulawo gate nga omusajja bwalide mugamba sewo nze Siraaji nanga baakuntumye nga simanyi yategedde atya nti ndi ku monitor era ku ssaawa ezo nanvuga paka ku 6th Street ku Maliba asangawo bakansala ya campaign aba NRM ne movement atera okusponsoringa abantu bwe batyo mu council ni ku MP olwatuuka n'agamba Siraaji jangu nentuuka nangamba kuyise kukwebaza sikulabangako story gye bakubye ku Monday oyo omwami tawunikira akananga alina byannwana nkwaddeyo sente zino yakuwayo sente nga mmeka? Zali 8 emitwalo 8 mwaka ki ogwo? Yawa 12 saa 2 22 manya 22 kuba namala akabanga katono ngenda mu America nali nfuluma nampita nangamba wali oliddeko ebyenda mu Lufula kuba nali nkimanyi nti yatwala Lufula nemugamba sibiryango kugamba Ibrahim nkyako akutwalayo olye breakfast nengenda namusangayo nendi ebyenda n'emitwalo endala 5 nenzirayo eka bandi awo nga mpise yalina amaka 2 ebugoloobi neeno ennyumba yali yasulamu mwine yasulamu kone voice special za kazibu eri munyonya awo erina go down wansi eringa ya Dr. wava muno nantwala eyo nandaga application z'okusaba akatale utali bwa nakasero 3 6 naye nga ziri mu mannya g'abakazi
bakazi construction biki nagamba okuliko kampuni yange emwesaba Nakasero n'Owino naye njagala okolemu story olabe eriwo esinga okuba perfect kutafa kuyange era sigikulaze noonya nkola search kampuni ezo nga nsanga zonna 5 nga ziri mu mannya ga Hassan kani z'abasajja balaba ng'emu yeetali nga simanyi kigendererwa kye nga nkola story nakola story 2 actually ndaba obunafu bweno n'obugundi bweno nga nsanga bugoloobi nga nkwatirira obukadde 2 nga agumpa sinnamanya nti avuga kigaali lumu mba ndi ku lunch nga Matemba Mpita yali minisita wa ethics Miria jangu wano kwagala nandagirira ofiisi ze we zaali nga mpa document nkolemu story nga nkola story nga nfuna comment ku bantu nga oluvannyuma namanya nti basajja balaba giyisa muwuli Matembe kati we bampa offer okugenda mu America nenkwata documents zino ez'obutale nenzimuddiza saamusangayo nendekawo kanooti tingenda mu America mu nnaku 3 okuva kati naye saagadde kugenda na documents zo zino nga nkubira akawungeezi ogenda otya n'otatwala soda gonanywa ku nnyonyi konze bangamba mu nnyonyi bagira bagabamu soda ng'ogyeko zino zituli nnyo ogendeko ng'ez'ebigugu bangamba kale Lukwago ajja kuwa sodawo kakati ngenda okudda nga mpa millioni ezi Lukwago nga muwaaka 5 3 ngenda America yampa mitwalo 5 musajja bala yampa millioni 3 ngenda okudda nga oyo nga ekiremeseza akatale ako ye Silvana omutale obugaba balaba Silvana agenzeko wabweru oyo Lukwago n'atwala ewa Christine Namiro mukyala Silvana n'amutwalira basajja balala ne bateesa ne bamuwaayo Lukaaga obukadde 6 agenda okudda ebweru nga omukyala agamba naye gwe utafiire agambye akatale bakagabe naye gundi agambye minisita gundi agambye bakagabe gwe akatale kannyoko koweesibako oye naye nga tamanyi kiri mabega tamanyi nti Olukaaga lwayise wano mu mpiso kati agenda okutuuka eri nga maama amugonzezza nga nti kakati ngenda kubawaako akatale kamu mulondeeko either bali ku ddembe oba Nakasero nga bamuwaddeyo 8 omukyala omwami oyo Silvana oli bamuwadde Olukaaga nga batoopingako ze saamanya ngaga tubwagala bulungi nga babuuza ekibuuzo ekyettima nti ate bakansala abange nga gasansi bamugamba yitayo olukiiko oluli special ku nsonga yonna gy'oyagala okitulekere nga baleeta bakansala Silvana mutebenkevu kati ng'abagamba nakugambye tanywa caayi walala kujaga ewe ng'abagamba bannaaye nze navuddeyo sinywedde caayi kansala yenna anywedde caayi n'atanywedde mumperekereko mu restaurant waggulu tukomewo tutuuze negensikaave nga muli contented nga bagenda waggulu Silvana yakomberera bukomberezi kakopo nga bakomawo buli baasa ya kansa mu ntebe ng'erimu ebbaasa $12,000 bukadde 6 ku 7 ekiteeso bakiyisiza eddakiika 2 nga Silvana akireese era nababuuza n'ekibuuzo ekyettima ku mwenna ani atayambwangako basajja balaba manyinamu abamu abasponsalinga okujja wano ne bakiyisa Road Blocker nesigala wa ttawuni kiraaka gwe bayitanga Rufi Kijjambo nga tumwine ye deputy we utafiire bwamanya nti Rufi Kijjambo yakoze Road Blocker n'awandiika ebbaluwa nga wa Kijjambo trip za nsi 2 malayo weeks 2 acting nga yalina okuimplementinga Nakasero yagenda okudda nga ebipapula bitambudde nga n'akatale omusukulu akatutte abutala abututte bwomu yagenda okudda nga mbuyagazi kunta nga takyakiza mabega
kuba tatambula na mikono na stamp. Ono Lukwago gwe nkugamba ekibuuzo kiwambuuziza nti Ssebaana obeerako otya naye n'ogaggawala. Gundi amutwala mu booni basajja balaba eri awo nga ku City Hall ng'alonda mu mmotoka ezo gy'oyagala ng'alondamu nga mwensinzi kiki n'akasente kayemuwa Lukwago ng'agaggawalira ng'ayise ku ddaala lya Ssebaana. Oyina omuliraane nnyo. Wali oyina omuliraane nnyo naye nga ye si yazikutte nti azikole ki azikuwe eyo nkujja eyo nkutute mu bubbi nina omukyala gwe nawulira ku lw'entebe awo ebiboozi byafulumako emabega awo nti story kandabe wano story wagimanyako nga story egamba nti bakwasa omukulu Honorable Mupika Wempe North omukulu Nalukoola se ettaka omukyala gabamuwa abeereroya waabwe abayambeko okutambuza ensonga z'amateeka nga waliwo abaagala okubba ettaka ly'omukyala naye ate omukyala yankwera naŋŋamba nti ate Nalukoola yanneefuulira n'avaawo n'agamba Nalukoola bamubuuza wabawo yalina komiti Nalukoola nti bamulwana lwa byabufuzi ekituufu kiri ki ttaka lya Ntebe Road Nalukoola abadde looya simanyi gye yava ntegeera butegeezi nti yaliko neosity yali looya w'oyo omukyala gw'oyogera bamuyita Immaculate Nakawooya ye Nakawooya kati Lukwago nga si Lukwago mbadde nkola ensonga zino ez'ettaka nga ni ku BBS program sponsored by Kadaga singa gwe mulamuzi yali sponsored bwe yaggwako nange BBS nentabukira sponsor wotaliiwo kati twagazaki nendeeta mukama wange Senfuka Jjanjaba Sukaayi naye nensigala neva mu kusinga gwe mulamuzi nangikolera bweru mu birala nensigaza obulamu bugagga kati Nalukoola ensonga ezimu nga muwa kuba profono service ng'ezimu azisaba nga kugwa Ssebaana yaŋŋamba abaana abo oyo muzukulu gubagoba njagala kumuwa pro bono service ne mugamba nyina ŋŋambye Sam Muyizi ne John Poka Kandebe bamuwa service eza pro bono zimala kakati bwe ntuukwa okuva mu DP namubuulira nga mukwano gwange bwe yatuuka okugenda mu nuupu nambuulirako Nalukoola tuba tuli mu General Court Martial ku bya General gundi ku bya Besigye kano ne mugamba mpulira ogenda kwesimbawo ono ayita ku kamyufu nangamba muliro okuba gukyali yagutandika kati mu kamyufu n'agenda n'ayitawo ne mugamba engatto gyo oyo yogayoga naye engatto gyozeemu ebaddeko baadde expectation ennene naddala ku bujjanjabi n'ebirala waddewo sedbox na biki naye ku lwange nsobola okufunira omwami akuwa eddwaliro libeere mu linnya lyo ng'otwalayo abalwadde bo ne bajjanjabira ku bwereere oba ku layisi nangamba liri wakonze liri ku 6 ate mu constituency eyo liri ku Kalinaawo mu maaso g'akatale ku 6 wano ne tukkaanya ne mutwalayo ku Saturday ne mwanjula eri abasawo ne representative woli ali mu UK balina okusayininga MOU wayitawo ennaku ntono omukazi n'atabuka n'oli nga bagamba nti mutunze eddagala temumbuulidde mutunze eddwaliro tenze naliwandiisa ntwala ebintu byange yemu tubalagane bakufuna auditor oli n'atasasula olwo n'agamba sijja kusasula nzekka mukavuyo awo mwannyina w'oli bwe yaleeta okulaba ebintu ebitambula n'ajjamu ebintu ne muyingira mu military okuva embuyo ofiisa n'agamba agenda kukwata Nalukoola n'oli omusajja n'omukazi w'oli abasibe ne mwoyawooya nja kwogerako n'omusajja oli nenjogera n'omusajja n'agamba bajja kutegeeragana paka omukazi yagamba nti mbirekedde Katonda yali omusawo kati
ebintu bibajjamu nga eddwaliro terisobola kubaawo. Oli omusajja n'afuna nearby place nazzaamu eddwaliro awo nga bagamba wali even better. Nalukoola ku ofa yange yampayo $40,000 mututteyo naye ngenda na Masaka nakuwayoko gumu 2 3 ejja $1 ebya Uganda token akasimba nze yamugatta oli yampayo $1,000 noyingira emitwalo gyongana mugumu mu kuwandiisa ayita principal nze eyamunoonyeza nga tansabire teyampita. Lwaki teyampita kyekibuuzo ekyettima. Mukyalo oyo naluko gwe nkugamba Nakawuya yali amaze okuŋŋamba nti yalina looya gwe yasomesa n'afuna ne PhD n'amufuula estate manager n'amulyamu olukwe n'omuntu eyava eri nga ali n'agamba oli yamuwa powers of attorney ku ttaka eryo alitunde ne batandika okuligabana plots nga 5. Kati wagenda mu kooti omulamuzi najja ku site n'ateekako temporary injunction nekolerako kintu kyonna neevaayo omulamuzi omulala kazaalwe nga talina mukuwulira omusango gye bagututte oba yavaayo buvyeri yajja n'akwata fayiro n'ateekawo nti oli yateekawo mu bukyamu n'agijjako era webakola apeeru nakolagana ne babuloko bamwine alina mukwano gwe bamuyita agaba nebatandika okutetenkanya ettaka eryo nga we balitunda. Omukazi aŋŋamba 221 atuukirira Nalukoola ndowooza nga waliwo amuzigiridde nti omusajja ono wa mwesimbu alwanyise balooya bayita ababbi okununula ettaka lye. Amuyambeko okununula ettaka lye mu babbi. Yes. Ababbi nga bakozesa amateeka. Yes. Amuwa instruction ne instruction fee. Amugamba akola ki? Sente ziizo zonna ziri documented. Good enough nti naziwaddeko ne Nalukoola. Kuba lwe nasooka okukikoonako nabuuza Nalukoola nti baakuwa instruction fee $15,000 teeka ku byapa 5 wateekako ku kimu. Naŋŋamba omukyalo oyo yangoba nga sinnamala mulimu. Ne mugamba akugamba yakuwa ne miliyoni okwate $65,000 n'akugamba ozizzeeyo nga tatunda ttaka lye. Wakkiriza ettaka lye okutundibwa n'okwata ne ssente. Naŋŋamba nze ssente ezo nzirina nsobola ozimuddiza naye muwala we Judith namuwaako 5 ng'oli olw'okuba yali azibisizzayo ng'asasuddeko $65,000. Kati bwambuulira weeziteeka kati omukazi mugamba omusajja wamugoba kati omubanja ki n'agamba simugobanga n'ampa document eziraga nti simugoba nga ne Nalukoola mu buwandiika alaga nti simugobe ze document zigamba ki ez'omukyala eziraga nti Nalukoola simugobe. Amuwa assignments n'amwongera $9,200,000. Musajja business ki eyo ttaka liriwa kati kweze 92 mbuuza mukwano gwange Nalukoola nti ate ezo zo zoogerako ki 92? Ekibuuzo yakiddamu bw'ati Siraaje senga omuntu akutwala mu restaurant n'akugulira engege ensiiko obulungi n'olyako liiso ayinza okuvunaana akututte mu restaurant akugulidde engege ennamba ng'osazeewo okulyako liiso n'omugamba weebale nnyo ne mugamba otegeeza ki n'agamba gwe wevuunulire kyenva mugamba nti kyentegeddemu nti bali babba ssente nnyingi ku ttaka lye era batunze ettaka lya billions bw'oliddeko $9,200,000 lyeriiso n'agamba entaputa yiyo sinze njikugambye era nenkola komenti bwetyo. Nalukoola nampeereza WhatsApp message ndowooza ng'asomye ku story eyo naŋŋamba mbadde nkunyiigidde nnyo naye kati nkukwasizza Allah ne mugamba onyiigirira bwereere fwe batusomesa amawulire batugamba buli kasolya kanju kalimu amawulire ne muyiyo kasolya ako nasangamu amawulire good enough nti nze nakola story nga nkufunye comment yo nakubuuza n'okindekera. Kaakati ekyokubiri tuwamanyaako nti nakutaasa kuba military abaali bakoze olukwe bakuyoole ku lw'eddwaliro eryo
ndiwaggulawo ng'ate nange waggulawo nga siriryo neze ne ndikupangira ndikuyiseewo ku PR. Yes, PR tuzikola. Mabiko oyo namukolera PR. Nifuna omuzungu bamuyita John Lendo. Twalina akasomero kambaawa w'ekibuga. Wabadde oginyumizaawo ne mufuna essomero ewantu. Musajja natuleetera essente. Ezimu ne zibula ne tuzitwala ne tuzinoonya mu banka nenziraba nga nvudde mu America. Naye bwe mmala okuzizuula omusajja n'azimba essomero eryo ekabalagala ddungi ku ttaka ly'Abakatuliki. Waliwo ne kyaki. Najjamu branch eyiwa eri Bombo. Kati alina n'eddala liyimiridde Mabike lya musajja. Nakaseka. Mabike bwe tumala okumugamba wagaana omuzungu ono. Omuzungu aŋŋamba can't we do without him? Ne mugamba why not? Nina Kironde Michael. Kati mukungu w'Emmengo. Yali musomesa awo. Omwana oyo alina essomero ly'abadde asomesaamu Kansanga Secondary. Alina amagezi ku kuddukanya amasomero. Kankutwalayo ne batwala n'omulala baba muyita Diana alina essomero ya Kalinaawo Erukuli. Ne mbamukwasa. Ne mbaganze ngenze mu America nandibayambyeko naye sikola ki? Siriwo naye mutuukirize. Nkomawo nga azimbyeko ebizimbe ne mufunira ne ssente. Era nze asooka kuba ku boodi ya Kironde kweri essomero. Kati Mabike bwe tukola essomero olwa guduwiru ye twateekawo nti ye promota waalyo era ye patroni. Ku buboro kyo watusaba abaana tuli mugwa 10 tukubye kaladi ssomero bulungi nga Mabika numba ku office nali deputy mayor ng'avuga nga nsira yalisaka kunteeka mu ssomero bugenda kugwoteeka mu linnya lyange kunyonoona. Ne mugamba wali ekisugu n'obasuubiza essomero. Akasomero kolina kambaawo kali Kibuli. Kati ofunye erino totaddeemu 10. Okaayana ki? Yes, likukozesa linnya lye. Oli mu kutuukiriza kye wasuubiza. Nti siddamu kulaba kapande ako nga kuliko erinnya lyange. Ne mpita Kironde. Ne twokya obupande obwa kaladi. Nga naye sente zituweddeko n'ayokya obwa black and white. Ne tubuzula. Naye n'akola essomero outside his constituency. Eyo Nsambya. Kamwanyi. N'agabawo naye obupande. Tugaba obupande. Yasaba abaana. Kati abazungu ne bajja tutandise okwagala okuyita enkaayana zize. Olwo Mabika agamba yatumanga ne wheelbarrow eziva ku ssomero lye tetukozesa wheelbarrow ze. Bw'alaba liyimiridde tugenda kuyita abaana ng'agenda ku poliisi ng'awaaba. Tebatutte essomero lye lya NG oba giyita Friends Forever eri registered. Poliisi nga ngenda nkola statement nga bagamba zino WhatsApp messages nga tusindikira Mabike omuzungu ng'akola fundraising ne sente ngeri gye ziyisangamu. Mabike talina musiteeka ate yagaana n'okuligaana. Twatuula ewange mu kigango ng'enkuba netukubiramu abantu nga 15 tulwana ne Mabike omujja mu ssomero ng'agaana. Ne basalawo abazungu bawaabirani Mabike. Ne mbagamba bwe mugenda mu kooti mujja kufiirwa abaana. Abantu tebasobola kujja mu ssomero pya liri mu kooti nga mulwanira bwannannyini. Kintu kiri ize tukyuse erinnya lino tulituume St. Janani secondary school. Bino byonna tubiscrapi. Twakikolere wiiki 2. Ebipapula byonna ne geeti gitwali tusazeeko ebyuma nteekako ebirala. Ajja ne OC Kabalagala okuwamba essomero ng'essomero siri erisoma epapula fayiro gye balina essomero ddala. Naffe tulina ng'ekitugatta kifo. Ko Mabike abapoliisi ne bagamba Mabike tutwale ku ssomero lino. Tewatugambe lino siri. Kesi tulina ndala si yalino. Siri yalino. Ng'avaamu. Naye teyapowa. Twagala okulonda first board y'essomero. Nga twagala okulonda chairman. Nga nze propose nga tulonde Sarah Kanyike muwala wa Ssebaggalo yali commissioner wa Uganda. Kuba yaliko deputy Kibuli SS, deputy headmistress. Nga Sarah mugamba ng'agamba nti sijja kusobola ssomero lyammwe. Saagala ssomero litandika nze ndi ku standard yaga Kibuli ate gwota onteeka mu sente bikoze bitya. Namukyala musiraamu. Nga ngenda nnumba kijjaamu nti jangu obeere candidate waffe ku bwaki. Nga ne Mabika ajjayo erinnya ayagala bwa candidate. Kati betulina abalonda bali 5.
twajja okuŋŋaana Ssebaana teyajja n'owa Mabike omu teyajja yali kyagala yali agenze kukima baana ku ssomero batusigala baana bana nga ŋŋamba Saala nga Saala ŋŋamba mumpa obwa chairman mugamba gwe nasookerako n'ogaana kati tuli ku stage ereese Kijambu yali chairman wa Makiri ate kati gw'ogamba kikusaawa tuwe buwe kalulu nti kale nja kukabawo good enough teyatuwa kalulu teyalonda Mabike teyalonda ffe jukira nakugambyeko nti twamukola Madison sababu kalulu akamu akamabike ntumugwerako ebigambo ebitaliiyo kati n'oli teyalonda kati nga tusibagana nkuba John Renda akamba nti nga gwakubiriza enkiiko olina okuddako ku sayidi emu ku yaffe niyo manyi odda ku Mabike agenda tutunda era bwe yamala n'akola ki Mabike yali afulumyemu awo oyakomawo n'agamba kati nga musibaganye ngenda kulonda ku sayidi emu yeba esinze sejjukira yali main sponsor nadda ku sayidi yaffe Mabike nitumukuba teki tayakaya naawo tekisoboka toyinza kulonda ate kalulu kali feya ate alondesa naawo gize netumugjamu kati eyo product ey'essomero eryo era Ssebaana yali wa blessing osobola okufuna ng'okozesa power Ssebaana yatulikomending ng'awalala tugeze okukyusa essomero amanga yotuwe covering letter egenda mu ministry ng'ate onyumirizamu abagagga engeri gye baba meetingamu ondaze akaseera akatono ke wakolaganako ne basajja balaba ng'ennyumba ogizimba tripu z'omusenyu ziba ziyika buyisi era senga saabivaamu nandigizimbye naye of course akatale katuuka ne kaza bakafaya gavumenti newalirizibwa okusasula back naye otegedde okukolagana abagagga enjawulo yaabwe nti guno gwali guseerera musajja naye yeetaaga amafuta yeetaaga okulya naye naakuteekaawo obanga nkwa kaakati new development Ssebaana abasajja bana abamwine bakola olukujjukujju batunga ettaka mataka ago omukyala mulwadde naye si mulwadde wa mutwe mulwadde birala kati ono ayogera naye ng'adda mu bantu abamu bikwago nti oyo omukazi abamawire abamu abagamba mwalina okubawa ssente kuba azirina naye mutegeere omukazi mulwadde wa mutwe ng'ono omwana kiwanuka bw'aba mulwadde wa mutwe basobola omumanigingira ebutabika kati tulina ne Munnayuganda yakoze eddwaliro Entebbe nga lyabalalu nesibana abaffe baffe bakoko eyingira mu ssabo bano nga kiwanuka sente zaayo nyingi outpatients eri eno ku lw'Egayaza Entebbe eyo kati nebutabika gyeri nti omukyala oyo bw'aba mulwadde wa mutwe bawo document eziraga nti access road bagabana miliyoni 4 omukazi akiteeka ku Nalukoola ne ba OCT ndibagabana kati bwamuwa powers of what bwakyusa lawyer Nalukoola alina okugenda mu ba OCT ne SAM balooya be bagobye yali alina okubasaba handover ayanjulire kooti nze lawyer wa Nakawooyo omupya naye babadde bagenda mu kooti kusinziira ku mukyala nga bali abakadde bebawa ne adresi Nalukoola atuddemu butuuzi na zino ate omukyala agamba ategera oluvannyuma nti baali mu chambers ezimu n'akola chambers endala kati nga bw'olaba Alaka ne Lukwago nti baaliko awamu senga wajjawo ddiiru Alaka nga yeetaaga gundi eyita buyisi Lukwago agamba nti wano tukozeewo tutya balina emisango gibagatta nga ogwa Besigye agira n'ayitayo bano n'ayitayo bano nga bakolaganako nabo kati ezo sente agamba nazo baazirya ettaka agamba nti Nalukoola bino ebina baalya byaki miliyoni ebina compensation ya UNRA zaali zalina kugenda wa mukazi kati niwajjawo ne basiba abaana be yakabajjayo ba wiiki 2 mabega kati kigambibwa era byonna mbiwadde Nalukoola bwanziramu nti tujja kukola party 2 kuba saagala kubeera one sided nti Nalukoola mukyala we yafunako poloti
Mukanna Lukola yennyini version emu version ey'okubiri Luyimba Zinnalukola bagamba ku ttaka eyo alinako eka 2 point something waliwo n'omulala Sam Nalukola oli omukadde yennyini. nti alinako omukazi mugagga bw'ati ettaka lyenkana ki omukazi amaze kuga yagenda 217 ati ettaka lyenkana ki Westland deneko naye nga liri waliwo eriri ekigo waliwo n'eriri erweza kaakati Nalukola agamba mukazi we talinaako yagamba ku kyalo talinaako ttaka talinaako poloti ate ye abajje n'olukyamuzi baali bamugambye akole prosesi ate nejje najje bagende bamenyeko ennyumba balabe ennyini lyo bamenyeko ennyumba balaba n'emisana tezirina pulaani balaba akayanirawo kati ebibadde bikyali awo omukyala yakyusiza looyo omupya Nalukola amutadde ne ttiimu ye bweyakyusiza omumanyi yabadde awolereza gwe bavuganya ne Nalukola yabadde awolereza Nambi kati firimu etandika butande yamukyusiza n'aleeta oli era yagobyeko mu kaseera katono yasobodde okugobako abasikwota simanyi oba Nalukola akyaliko sinnabagendayo gyagendayo okusobola okufuna paati 2 mu kaseera kano olwoya gwe baawaddemu akaseera akatono obutono basikwota bonna yabagobyeko ku ttaka Nalukola ayinza okuba ali mu abo teyeekolera empapulo looza naye sisikwota kati kyenafunyeeko emmengo nti Menge Buganda Land Board ekyalina omukazi oli nga Bonafide Ochipant yes era n'obusuulu abusasula ekyali chance tebigenze olwo yadde Nalukola asobola okuba n'influence awo kuba waalina office ku Masengere naye Buganda Land Board ekyali solid ng'emanyi oli waliwo ne communication ezigamba nti oli ye mukyala omutuufu ekibuzo kiri nti omukyala tabanga mupange bupanze kulwanyisa Nalukola politically gwe nga bw'okisimye fayiro ze tezitandikira awo zatandika eyo mu 2022 Nalukola waayingiriramu nga bali batandise nga tannalaganako nti agenda MP ekipya ate ekiriwo kyengenda nakyo kuleetera paati ey'okubiri Waiswa Mufumbiro amanyi omukyalo oyo atya bamanyiganye simanyi namanya bwategeera ate naye we yali akola embaga ye yagendayo n'amuwa contribution omukyalo oyo kati yali akola yakayise kasuze katya n'amugamba kubulako $1,000 era bwesirufuna ndikola ki omukolo gufa n'alumusindikira obaabuwe ng'amusuubizza okumuyamba okumufunira balooya abagoba ababbi ku ttaka kati afuna information oluvannyuma nti ate Waiswa yeegase ne Nalukola okwongera okubba ku ttaka okunyigiririza ddala okubba ku ttaka ly'omukazi kati Nalukola teyakola mirimu aye n'ettaka yalitwala erimu bw'agamba omukyala bw'agamba tulinde komenti ye kuba byonna mbimuwadde ekyokubiri Bobi wabeeredde waali kati mu America abadde Canada awo Canada omukyala yakoze petition simanyi oba agifunye njagala agimpe ng'eri petition nga awandiikidde principal timutusoloozaako wano 3 okuyingira mu gundi yammwe conference abantu abayingira basooka kusasula bw'ati wagamba $3 nakiwulirako kati n'agamba mwagoba mpuuga lwa bulyake bwa ssente ng'amugamba njagala okozesa ya district y'emu ogobe Nalukola ogobe ne Mufumbiro kuba bwe bakolaganye okunfuyiza ssente ezisukka mu biliyoni 2 wano kozi Nalukola yali gundi mpuuga iyo wabukadde 5 service award bano babumbi 2 nebino n'agamba bw'otaakola ekyo tugenda kukola demonstration kati eyo gye mbadde ebyo byebbali biri byali direct politics na kibiina kati ate lwaki abayagala bakozesa office omukyala agamba nti family eyo yonna n'abantu b'emikwano gye bakkiriziganya bawagire struggle ya Nuupu yes kati baagala abalage ku bwenkanya nti abantu batambula nabo bubali abalyake nga n'oli yamugoba lwa bulyake omukyala ayagala lwaki tasabye Kyagulanyi n'ayogera ne Nalukola n'atereeza ensonga ze mu bbaluwa bwe najja nja kugikuleetera ku paati 2 kuba yaŋŋambye agendako yawadde omuntu agidirivalinge nga amuwadde n'ebisatu ebiyingira
yamugaya bisatu gendo ingire mu lukiiko ogikwase principal alowooza nti bya bufuzi ebintu yetaaga omuntu amutemera waliwo kibayita circumstantial evidence Nalukola yangamba omukazi yamugoba nambuulira n'ennaku z'omwezi nina ebbaluwa ndagikulaga ku paati 2 ngiweerezaako Nalukola ng'agamba nti nkyali ku mulimu gwo nga Nalukola ategeeza omukyala nti kyo by'oli mu kummanja nkyali mu bikola nkyali ku mulimu gwo ate amugamba alina stage gyatuukako tizina 65 milioni nazitoolako neneesasula emirimu gye nnakukolera oli gy'agamba gy'ataamukolera ne ku 92 mu mateeka looya kuwa fee n'omusasulako n'akubanja tasobola kukwata zajje wantu nti zino nziwambye kuba nkubanja ekyo loo kanso tekikkiriza kati omuntu alina kujja wala oyo omutuufu mwebali kuba ate bwe tuba tufuna betugamba bwe tuli ffenna mu struggle oba Nalukola teyamanya nti ono omukyala ali mu struggle ng'alooza wenalemu naye amubonereza teyeetaaga kukimanya bw'ogamba omuntu nti muguwa ddalu ani yagambye nti mukyala muguwa ddalu Nalukola agamba oyo mulwadde nja kuweereza katambi ng'amugamba nti oyo muguwa ddalu ate n'amukolera ng'ate akyongera ku audio ow'amawulire omulala atalinze oyo omukyala gwowolereza muguwaddalusireko muguwa ddalu nange ate asobola wakupangisa alowooza omukolera n'akwogerera essaawa 5 namba n'akola ate kuba oli yadde amugamba lwaki toyogerako n'omukyala atwala obudde bungi atwala obudde bwange bungi muguwa ddalu omukazi yampeereza empapula ze ng'alina kirwadde kirala temuliimu ddalu bwe libanga eddalu mweriri lisobola okuwona kuba oddalu bulwadde ate toyita buyite kyembuuza kaakati y'omukyala essuubi alitadde wa Bobi Wine kuki okufuna obwenkanya kati awa manta buli wasobola okufuna obuyambi kuba agamba mu sitago ya Bobi Wine ye ne gurupu ye babadde balina nabo ettaffaali libateekawo kale Bobi Wine abaleetedde omusajja ye gwalowooza nti mubbi kati amuleetedde abasajja agatta Nalukola ne Waiswa Mufumbi anti Waiswa ye teyakola tebaatuuka kukola yalino yamuwa ki ebyo yabimuwa mabega naye tebaatandika kukola bonna n'amusuubiza okumuyamba okumununula ettaka ate azuula oluvannyuma nti yeegasse ne Nalukola n'abali ababbi bositi basaamu abamwine okumukola ki kati olina emirundi ebiri woŋŋambira ku nkomerero yagobye Nalukola ate wamu ogamba teyamugoba kati we watuufu Nalukola yasooka okuŋŋamba nti baamugoba omukazi n'agamba simugobanga mu biseera biri edda juuti lwe mubuuza era nziramu mugamba Nalukola nziramu mugamba nampeereza ebbaluwa ng'emuwa instructions endala Nalukola agamba nti nkyali looyawo era emirimu ngenda gikutuusaako awo agambira nti zino 65 mbuira wenziteeka nina waddeko 5 muwalawo Judifi ya administrators ewe wano mwana muto bali ku university mkyali muto namugamba nti nazimuwadde kati asembayo amugamba toddamu kukolagana ne Judifi kuba ebintu bye bya kibbi yes kati mu bbaluwa ye eri asaba principal atreatinge Nalukola ne Waiswa nga bwe yatreatinga Mpuuga yes ayagala ya district emu eddagala lyerimu wali obulwadde takyusa kuba toyinza kugamba nti nnwanyisa abafere ng'abakuli ku mugongo ye bw'agamba bw'atyo bufere bwe waabwe eri bubbi bwa ku kyalo bweyo si bya kibiina ate ng'ogendayo ne bagamba mu sitwago tugyeko ababbi abafere tugyeko ababbi kati sooka olage nti gwe oli kirini gw'okiteesaako okinga gwe mukyala mutuufu ku nsonga eyo Kyagulanyi ababajjeko baani gundi Waiswa Mufumbiro ne ekisooka n'empuugo mujjako yali mistake okkiriza yali mistake n'okwejjako Waiswa oba Nalukola nayo bali mistake ababbi balina engeri gye babakwatamu mu byobufuzi kuba bonna se batuukirivu eyatandikawo
yali first president wa UID yajja ne gadgets ne ssente okuva mu State House. Ssemwogere ye president. Ssemwogere engeri gye yakwatamu Luzige yali ya so diplomat nti twakimanya ne Luzige nga yeegobye yekka. Engeri gye yakwatamu omukyalo ono Mutagamba yali campaign manager we nga campaign ziwedde Airtel babanja milioni 2 Museveni amalazi musasulire yagikwata ya kintu kisigu nti Mutagamba yagenda neti yakola nsasagge nene. Politics is about numbers. Mpuuga ayinza okuba yafuna service award 5 abalala ne bafuna 4 naye ani yagamba nti Mpuuga yazifuna mu cash. Mpuuga middle person yaliwo yali Anita Among speaker. Era yakubiriza ne service award ate yakoma kwabo bana yaweebwa ne bakaddaga mikwano gyange ne ba gundi ono sekandi bazi bawako no Butajira yali speaker Butajira yali speaker wa parliament y'Oboti nga bano bekweka ku 5 naye ono Anita amawulire ag'enkyayina gagamba yalina ekizibu ne data mining school essomero lye wano Wandegeya. Yes. Bambanya milioni nga 3.5. Ani Mpuuga anu go bali babanja Mpuuga story yo nali ngenda gikolako. Mpuuga nanyinyonyola mu buntu n'engireka. Kati amugamba nti muwadde 4 naye nagenda kusigaza 5 wake mwongereko 10 afuneko kashi akasigaza mu ngalo. Museveni n'atakiwakanya era Museveni talwanyisa nko service award y'abantu be. Instead yagamba ono chief whip aba protecting Mpuuga kusendeza ina isomero lyali litabadde nga bagagga abasajja abagagga bangi naye ebizibu nabyo bingi mu ggwanga. Tosobola gamba nti mugagga tewali amubanja ne Sale bamubanja ne mutabani wa Sale bamubanja. Leka naawe ngani ayinza okubanja Sale kwezesendeza agaba kizibu mu ekyo akulira Salasini mutabani wa Sale bamuyita Alexander akulira Salasini ebiseera omwaka gumu n'ekitundu yawa kampuni y'emu wano mu Uganda omulimu eba supplying uniform engatto saati mpale misipi ne bibatuuni nga tebalina sente zimala. Alexander n'abawa ng'akozesa kampuni eyo n'abawa PLO bafunireko banka loan LPO ne bafuna sente mu banka ne basupplying batuuka ekiseera nga sente zituuse okusasula nga oyita basasula mutabani mutano wa Sale Musale milioni 2.6 ne bamu meeting naga soko tuwe ya 3 ano interest jibateka mtu tukole sedu ya payment empya nabagamba ngenda bawa mukwate mu 9 abagamba gwa kuna banka kati yatuuse ekiseera mu gw'omusanvu nga guggwako yagala kukwata bintu bya kampuni. Noonya essimu ya Sale nfuna 5 zonna nga teziriiko. Noonya Alexander mugamba abantu bano wabasupplyinga ne bakola ki bakusupplyinga ebintu bakubanja nagamba kati ozeemu byaki nga bantu te mu kooti bamututenne mu kooti ne mugamba kituufu naye misango ne mu kooti bagamba settle outside court kati nze nzeewo nga mediator okuva wa Ssebo gwengani ne mubuulira nti ndi CEO Sadi Eye Media Consultants nkola ku bintu abalina ebizibu na biki sobola okuba mediatinga naganga tonnakikola sooka ompa essimu ye omusajja yakutuukiridde njogereko naye ne mugamba nina ya mukazi yajja ewange nakazibwe naga agimpe nengimuwa namugamba nti nkuddira ebbanga kimpaamu olunaku lumu kati wayise ennaku 3 yampeereza message nti yamuzeemu naye banka yagala kutwala ki bintu katoyinza gamba nti omugagga tebamubanja kyogamba nti Sale Musale bamubanjiza ddala sene nyingi Sale oba ono mwana we nze badde munoonya kuba yasobola okuandastandinga n'obutatali omwana we waliwo abaana bano bakuza obukuza kyonna kyekiri naye amanaginga kampuni yo kampuni yani ya Sale
so kampuni ya Sani Musale gye babanja exactly naye mwana niyo mayinza okubaganya musale musale abantu kyekinjagaza oli era nakubidde kibaza mpe ku simu gye ndowooza nti naye teriiko kati sirina simu ye yonna nasembye okuwulira Sale nga naye agobyeyo abayimbi promoters eggulu nenkola ki kati oba yevuwala ngensi tekimanyi olaba yabagobye bugobi ne baviirayo awo bavuddeyo muzinga emboka enyuka ku mugongo Doderi yasooka okubagoba yabagamba ndimbulwa n'obudde obukola ku nsonga endala ez'eggwanga nga ndi kummwe manyi lwaki yabayamba mu covid abayimbi nga baavu basobola okukubira ennyimba ezikusuula nga baavu ojjukira Mayinja bwe yagamba nti situgitunda ani agula ensi kuba tugitunda mu bibajjo bajjo kuba agula eyowamu abuze bwe yafuna emmotoka n'akasente teyakubayo oluyimba teyakubayo oluyimba mwamala mumalako mirembe ene wammwe exactly naye baali bagenda muwa tikiti eggomba anti ne mumugamba kati bwe bamumalako emirembe ne bamuwa emmotoka etaliiko kaadi bweyagitunda hoteri teyagenda okufuna obuweero teyaddukira wa mukyala ali ebweru akomawo wano kakati n'agamba abantu nti abantu baganyi olaba omuyimbi bwakyukanga nawe oluvu kati oli we yalina kubakwatira awo mukyava mbuuza nti abaana abava wano mu primary mubatwalawa